naye abasoga muzeeyi abasoga tobeerabira abo bakoddeeyo balinde mu kalulu wojja okumanyira nti banyiiga balinde mu kalulu muzeeyi abasoga balinde mu kalulu ogenda kutegeera nti abasoga banyiivu bataasoma bebaavu ojja kulaba abasoga kyebagenda okukola mu kalulu ate ekirungi Bobi Wine amwagala Kadaga ajja kulagira bulagizi nti ono nga bamuwa nti oli nga bamuwa nti ono nga bamuwa wawudde kyeyogedde yagambye nti Kadaga tukwenda ino ekyo kyokka kyamaze abantu okulya akalulu k'ebusoga nsigadde ze mama gyeti ensonga ya mama alitwala Rebecca Kadaga n'akalulu ke baamukubye naye omukyalo ono simanyi oba anaasimatuka kubanga wobozze ng'ogoberera ensonga zino omukyalo ono abibaddemu nnyo era nga agezaako okugamba Museveni nti munnange singa n'ogamba abantu bamme Rebecca Kadaga akalulu naffe abasoga tujja kuvaamu kakati avuddeyo mu kamera n'akakasa n'agamba nti nga bwe bammye Rebecca akalulu nabo babeerinde era agambye nti ekirungi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wa NUP ayagala nnyo Rebecca Kadaga nti olwo Rebecca Kadaga ajja kulagira bulagizi muwono ono temumuwa. In other words alinga agambye nti tujja kulonda NUP omukyalo yanaasimatuka nze naawe naye nga we nabagambye nti akalulu kano kabaddemu ebintu bingi era ne mukulu ye Honorable Rebecca Kadaga yavuddeyo n'akyogerako omudidi gw'ensimbi gwa Tokomosi mwabaddemu bribery essente zo za Tokomosi mwabaddemu okuweebwa ebintu ebikalu balonde speaker essaawa ya kakati aliko gwe twategeddeko nti yadde mbu yalinga mu opposition naye yali akoleranga NRM era bakukakasa omusimbi guno gye gwavudde bibino era omuntu asinze okusaasaanya ssente bamuyita Anita Amongi ssente azijjawa ku lwokusatu nabagamba nti omukazi oyo na presidential ambitions mukyagaanyo kipiikinga mbwongo bwammwe Anita Amongi ayagala ntebe nnene alina sse mu magye alina sse mu poliisi alina sse mu judiciary kati ayagala kubeera ku mmeeza nnene ya NRM omukazi ono alina ekintu kyazimba ng'agenda kizingako lumu nga tetumanyi kansooke nkuwa ekyokulabirako nabagamba omuzungu ayagala nnyo ebintu ebyonoonesa ate omuzungu ayagala nnyo omuntu gw'agenda okweyambisa okubba omukyalo ono bukyanga akola emivuyo mu Uganda yakasinkana paapa oli omugenzi yamusinkana nono paapa aliko yazzemu namusinkana omukyalo ono azimba ki omukyala azimba ki kankibagambe no video mujja jijjayo omukyalo oyo ayina presidential ambitions zemutamanyi yagambye she can do each and everything to protect NRM. What if nga mukubye structure za NRM zonna nga the only person who can save Museveni and their properties is Anita Amongi nga kuba fronting nga tomanyi Anita Amongi kyazimba kinene sano nga mulenge gya kimanyiko Lukwaga akimanyiko Segona akimanyiko Mpuga akimanyiko Semojo Nganda akimanyiko n'abala bakimanyi Besigye akimanyiko bazimba ekintu kinene ffe tutunulidde ange emu tutunulidde Museveni na family ye tuyinza okulanga ekintu kikyuka omulugu bwe vubu nga tetutegedde watch out omukazi ekintu kyazimba kinene nnyo temune there is a possibility nga bakyusa ango nga tetumanyi lwaki wadde Museveni akozesa n'asuula mpuliriza bulungi wadde Museveni akozesa n'asuula
kyetuyita use and dump. Bwe tudda mu protocol ne structures za leadership, Rebecca Kadaga, she's far better than Anita Amongi. But the problem, she's well principled, well educated, knowledgeable, and she's known worldwide. She's the only person in any this is wrong. Although she made two mistakes of reviving term limit and age limit. The one this is wrong. Kujako speaks former speaker Rebecca Alitwala Kadaga. Kati Museveni achimanyi nti time gyalimu eringa mpira gwa Newcastle ne Liverpool. Ayinza okuba akyusa angles mwe nga temumanyi. Babadde tebasobola kuba Rebecca Alitwala Kadaga ku bintu omukyala bye yakola n'ennoli gijayina. Olowooza talabye nti ye simple target egenda omukolera ebintu bino. Papa afudde ono yamusinkana kikye baateesa. Kankubuli ekigambo kino okufuna appointment ewa papa takiba kyangu. But why is it very easy this lady to meet two pops in 2 different years? Waliwo ekintu omukazi ono kyazimba kyemuta natunuulira. Papa oli gwe twazika omwaka guno gwennyini yamusinkana. Papa ono mupya amusinkanye. Waliwo ekintu omukazi ono kyazimba ne ssente zatambuliza ne ssente zalina empitirivu. Waliwo ekintu ekitambula kyemuta namanya. Ekyo nkibagambye era nkibalekedde. Ekikubiza Kadaga Museveni anoonya omuntu asobola omukolera ekintu nga yes nga tewaliwo obstacle yonna yona omukazi. Kakati bakuwadde ensonga lwaki Kadaga akalulu kamukubye. Jjukira kati Kadaga takyalina influence. Naye oli being a speaker kati alina influence ku ba MPs bonna ne basalawo ekyo Museveni kyayagala. Tikyeva olaba mbu yabadde alina kugenda kubanga ate asupportinga Anita Among. Oli mu palamenti ajja kugamba bugambi nti tukole kino mbwe kino okubeera bwe kityo. Kati maama wa Rebecca Kadaga akalulu kamukuba we kati. Ate munange waliwo akabenja akaguddewo ku gaali ya Muka Obogite train. Waliyo ebbaasi evudde eri yo kennyini neyingirira train. Naye amawulire amalungi agaliwo nti yadde nga byonna bibaddewo teri casualty yonna, tebafunye buzibu. Naye ye driver w'ebbaasi bamukutte. Baagala genda nnyonnyole kigendererwa ki kaki kaabadde abala. Yaze nga tabitegeera oba so yabadde akipulaninze nti kikole kibenga accident. So ye akwatiddwa agenda abitebye. Nga tukyali ku nsonga za mama Rebecca Alitwala Kadaga, nkugambye ebintu bikyali bingi. Omukyalo ono yakwasisa abantu mu mbeera mwali n'ebintu byakolera NRM. Naye waalabye engeri gye yabadde alajjanamu bannanga abantu bazibu mu nsi muno. Abantu bazibu. Omukyalo ono ebintu byakolera NRM. Naye tuwulire ono yagamba ki. Alabye ono omukyala Rebecca Kadaga ali speaker for parliament. Nitumugamba nofa ki munonga. Nofa ki. Gali wali akaba amaziga bamutwala eno tumugamba ati gwe bakukozesa. They used you and they dumped you. You shouldn't waste your time. They don't like you. They are going to use another people. Bano basi yabwe buli wetuuka ku stage erina beefulumya. Kati ono yamufulumiza namba nnya kati Wabegendo oline muwogo woba Chairman wa National ati bamufulumiza ate kugaye bamufulumiza basi yayimiridde ne bwafuluma ng'otafuluma bakusindikiriza nebuteekeri kakati nejali eyo kakati twagala kugamba bano abasajja tebalina mukwano gwabwe ne bwoba naaza ebigere nalaba mukyala Kadaga nga tuli mu parliament batuwujja emiggo batuuza amakooti
nayimirira ku TV y'eggwanga ng'ensi eri mu nnaku abasajja engeri gye bakuttemu eggwanga lyaffe buli omu ng'ali maziga n'agamba singa saalinze kuutiza Museveni would have been in his village doing something different naye erabira nti Museveni tasonyiwa Museveni ne bw'omukodako ye ezo ffe kyatuyigiriza kiri kimu nti tapapa ne bw'omukodako ye ezo ffe kyatuyigiriza kiri kimu nti tapapa era ye mukulembeze ansomesezza nti oli ayinza okulinnya ku kigere n'akuggyako n'olwala n'omukubira ne mu ngalo taata bakune ku kyokulya naye nga ye mu mutima gwakugamba bwenkukwasaako obulago obulina okugenda kati olwo mukyala Kadaga yayisa statement n'agamba singa sibadde nze kukutiza ssemateeka wali badde oli eri n'amulinda era baamulabye wali eri she was totally rejected from the beginning process yabo omukazi bamukoze ekintu buli omu n'atunamu n'akiraba nga mu butuufu tomanya ate no Anita Amongi obudde buyinza okutuuka era naye ne bamukola ebyo bakoze Kadaga kubanga munnange bagamba nti omuntu omubi asigala mubi nti omuntu omubi asigala mubi ne bw'omukolera ebirungi wooti naye nga bambi Rebecca Kadaga yalajanye mukazi wattu bannange yalajanye naye byonna nga buteerere naye okusinziira ku Honorable Ssemakula nga wanyonyodde nti mbu waliwo statement yakola n'agamba nti oyo Museveni ndowooza yamulindanga nti ninze ennaku zo ziggweko ove ku bwa sipiika obudde bulituuka era mulaba we yava ku ya sipiika ndowooza mulaba ebifo bye baamuwa abantu ne beebuza ne bagamba ebintu byaliwo awo ne bagamba kumbe nga yali ayagala mukkakkanya afune engeri bw'amunyigiriza era amunyige ddala ate era nga waliwo n'amawulire agafulumye nti munnange mbu waliwo yali alajana n'agamba nti kuva we yava ku bwa sipiika waliwo ebintu bye bamuyisizzaamu nga mu butuufu binyigiriza eyo yensi mwe tutambulira ebintu si byangu naye no sitole ya Kadaga ye erimu ebyokuyiga bingi nnaku oba ekisinga okusesa mu sitole zino zombi njogera ku sitole ya Rebecca Kadaga nti ababadde bamuwagirako abatini be basinze okukiraba nti wabaddewo voter bribery and rigging naye nga jjukira opposition baludde nga bakaaba ebintu bino era nga bibaddewo naye bo nga tebabiraba naye kati bisoose kubeerawo mu primary zaabwe bisoose kubeerawo mu gundi zaabwe kati abamu ne batandika okiraba ate bakirabye nga bamaze nabo okubanga kibatuuse ku bo oba abantu baabwe bakola ki badde bawagira ebintu bikyuka bannange ebintu bikyuka naye ekiri mu NRM kitokota bannange kitokota era simanyi we binagwa naye nga ebya Honorable Rebecca Kadaga byo si byangu ate nno oyinza n'okwesanga nga ayinza okweyimiriza ajja kuyimirirawo era bamusimbeko omuntu ne Kamuli district naye bamukuba akalulu bamugobere ddala nga tebamwetaaga siganye abasoga bayinza omulonda which is okay naye bayinza obubba era ne bamugobera ddala ne mu parliament alimo okuddayo gosaaga n'abasajja bano si bangu era oli akakozesa akagambo nti balungi nnyo baagala nnyo okukozesa abantu ne babasuulawo ate nno bangi betulabye nga bawakozesezza omumala obakozesa bye baagala n'ofuuka kasasiro kaakati kyekiti muno omukyalo ono Honorable Rebecca Kadaga mwatambulira essaawa ya kakati tuvuddeyo tugendeko ku nsonga endala waliwo ensonga ya Mickey Sim Tufani eyakutte omutimbagano ensonga eno Bash ye kennyini yasooka okuvaayo mukyala Mickey oba akyali mukyala we oba yali mukyala we simanyi kubanga ebintu byabwe biri awo bwe bityo yasooka okuvaayo ne yeekubira enduulu n'ayogera ebigambo nti Mickey yamutulugunyanga
Miki yamwendangako, Miki yakola tuba tuliawo Miki naye wepo n'avaayo n'agamba nti bannange nange saagala banyigire mu ttooke nga nsobola okweyogerera waliwo ebintu kino na kino bwe kiti kakati ng'omanyi abantu buli omu avaayo ku endowooza ye waliwo mukyala wuno yagamba ki Basho postinze video n'ogamba oyagala ne Miki mugende mukole DNA kirabika omwana suwa Miki olwa video Miki gye yakola nendaba abakyala nga musupportinze ekintu ekyo abakyala mwine ekikyamu ku bwongo bannyamwe baali babazaala babapamirako amazine babayirako n'enkali buli mukazi awagira ekintu kya Bashi nti yeso musabirira nnyo nti omwana aleme kubeera wa Miki soka weebuze gwe omwana abamwe be mwazaala bakitaabwe abatabalabirira ng'ate mwazaala abaana ab'obulenzi kikola sense Bashi otegeera bulungi obviously Miki yayogedde nti oyo omwana gw'oli mu kuzanyisa ayina ebimba ebimuluma nga gye ku myaka gyo n'obutategeera omwana mujje mu bintu ebyetisiru mujje mu bintu ebyetisiru mwe mulowooza abaana ab'obulenzi tebagenda kubaako na kye boogera olw'okuba mu abawala mulina public sympathy tubeeremukko ku magezi bwe bagamba kyemba mulaba bagamba nti okwagala omukazi second hand at least ayagalamu ekintu ekirala awo entegeredde nti abakazi tuli basiru mbwe mugenda kuwagira Miki olw'okuba mumusabirira omwana aleme kubeera wa Miki mbugo gwedrodro muli basiru mutegeera ate n'omukyala omulala wuno yavuddeyo mukambwe ebitya eri abaami balangira nti tebakyalina mugaso nti bamanyi kuzaala buzaazi baana ne babalekaawo I am a single mother. I know what it means. Mumumanya abasajja empipugugu betuyina mbu basajja. Just kuuba bows in their trousers moving around Kampala. Ng'ogugwo gwakugenda ng'oyiwayuwa buzibwa mu buli mukazi gw'osanze. Nga buli omu gw'osanga buli kituli okiyita mukazi. Mbu naawe oli mukazi. Mbu naawe oli musajja. What makes a man is responsibility. So if you cannot carry on your responsibility, why the hell are you being called a man? Fucking is old style. Okwebaka around with this, that is old style. These days, we sit down, we work together and build a future. Anka akambo wadde, nze okwebuuza bannange kikyo. Agambye nti abasajja b'ennaku zino bagambe kuzunza mpale mu Kampala muno. Naye nga mbo tebalina kiddako. Tebalina kyamaanyi tebalina mba abakyala balabiridde abaana baabwe bakoze buli kimu ate n'ovaayo n'ogamba ki agambye nti mwanditudde wamu ne mukola mwine ne muzimba amaka naye mba abasajja tebaagala kutuula bali eno ate awo no expecting omukazi okukolera buli kimu kyeyongerayo ono ye atabukidde fulufiga n'abuuza ye alina mugaso kimu NRM mbw alinga erindaazi eritayidde fulufiga oba amanyiga ddiini akome mu kyaki ebyobufuzi oba awagira Museveni naye ava kukuvuma ava ku maama Kadaga fulufiga amanyira Kadaga avumye maama Kadaga ebbanga ng'amusiriikiridde bweti fulufiga alina mugaso kimu NRM mbuulira okuddako okubeeranga ebitumbwa bwati alinga ebindaazi ebitayidde yenayena ali ati n'azimbuluka alinga buto yakonye yenayena alinga bwati amaaso gamulinga embalakaso alina mugaso kimu NRM mbuulira ku mugaso gw'alina twaladde muzeeyi ng'atambula wano mukali kimodo obudde yeegabisagabisa obutisati yazikubye yabadde agabagaba obutisati n'amazzi ng'abigabira abantu yabireese mugaso ki bwakoledde NRM talina mugaso wano ava eddala ku maama Kadaga fulufiga ava ku maama Kadaga bwoti omugwireko ddala yawagira Anita Amongewo maama Kadaga kamutegeeza eggwanga nga liraba maama Kadaga yajjawo ekoma ku myaka n'ajjawo ekoma ku kisanja n'alimirawo bwati mu palamenti ng'omuntu yenna asobola okwesimbawo oba wa myaka 8 oba wa 10 oba wa 10 era agerageranya muzeeyi asobola okweyongera mu maaso abaana bonna nga baddukako n'omugenzi olanya yaddukanga pologulamu eyo nga tabeerawo maama Kadaga tumuwe ekitiibwa ab'NRM mwenna abatudde mu seeki mwe maama Kadaga ekitiibwa kyeyakola kyali muzira maama Kadaga wa busoga kyeyakoze busoga mwakirami ababaka bagudde 15 ate mukyazanya namwe abayise mukono muyinza okugwa namwe abasigadde muyinza okugwa ne muzeeyi asobola olugereramu nakafuna kalulu busoga wano Kadaga mumuviire kodda saagala mumpayogera ku Kadaga fulufiga wonna wenkusangira bwenti wenkusanga bwenti dduka wenti nze nkubuulire tebeereko lwa wenaakuleba ku bwenti noyogera ku maama Kadaga ojja kundaba kyenaakukola nze nkubuulire nkulinze bwenti ku Kadaga bwenti ng'omwogera njagala okomereero
wagira anitewo oba okoma mama Kadaga omuveeko mama Kadaga muvuyira ku naloti ndakugema omukyala alina vibe oyo omukyala alina vibe oba omugoberedde ebbanga lingi ndowooza omulaba naye nga webale kubanga weekuumiddeko mukote nkugamba kimu nti teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna tukomawo nabyo tuva